Kaakati Kadaama ono boyfriend we amusiize siriimu, amusiize ekiwuka. Babeera bonna bonna e Dubai. Kadaama kontrakiti yaweddeko n'asaba ka vacation ajjeko e Uganda alabe ku baffamire ye. Boyfriend we n'amuleka e Dubai. Boyfriend bwe yasigadde e Dubai yagenze yeegatta kumpi na buli muwala yenna gw'asanze e Dubai nga tayisa sikaati. Eyo mu be yeegasseeko gye yasangidde omukazi alina ekiwuka. Boyfriend ne bamusiga siriimu. Kadaama amalako vacation ye egy'aliko e Uganda ya myezi 2. Addayo e Dubai addemu akole arenewinge ne contract ye agende akole medical. Yagenze mu ddwaliro nga bakamutema nti oli mulwadde era essaawa yonna yonna oli wakutikkibwa. Wenjogera bino Kadaama ayinza okuba nga alina kwetokota nga yatikkiddwa dda. Naye agamba boyfriend we ono tagenda kukkiriza kumuleka Dubai kubanga ye yamusiize siriimu. Ayagala bamutikke naye. Kaakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kadaama ono mu comment section mwali era buli kimu agenda kuba akiraba n'enteesa yammwe n'amagezi ge mumuwa agalaba. Akolera ekyomuvubuka ono tayagala kumuleka Dubai, ayagala babatikke babiri. Wuliriza. Kadaama ono bwe yali akyali e Uganda bali beeyagala n'omuvubuka ono boyfriend we nga beeyagala. Ababiri bano tebalina mwana era tebazaalanga mwana bonna bonna. Naye bali bakyali e Uganda nga Kadaama tannaba kugenda Dubai kola, babeeranga bonna eno Uganda nga batambuza omukwano gwabwe. Kadaama ono ajja apangapanga obusente bwe nga ne boyfriend we amugatiddeko ku busente akola ku bintu by'okugenda ebweru. Bw'agenda ebweru yatuukira Dubai eyo mu kiyumba. N'agenda mu kiyumba n'atandika okukola. Kontrakiti ye yasooka emyaka 2 bwe gyayitako yatandika okunoonya ekiddako asobole okuba nti ate asigala mu Dubai naye nga takyagala kukolera mu kiyumba. Bw'atyo yakomawo e Uganda n'alyoka apangapanga ku bintu by'okugenda wa e Dubai omulundi omulala. Era piriyodi yonna yonna bakyali ne boyfriend we ono amusiize siriimu kati. Kadaama bw'akomawo e Uganda n'ama n'abikolakera ku bintu bye n'addayo yafuna omulimu nga sigwa mu kiyumba ng'asobola okukola naye nga bw'akomawo akola naye nga bw'akomawo egyo emirimu gy'aba freelancer. Kadaama boogerezeganya ne boyfriend we, boyfriend amugamba nti owange olaba otya nange bwe nzeeyo ne ntandika okukola ne tubeera ffenna kugamba ng'okola nga nange nkola ne twezimba ne twekulaakulanya naye nga ffenna tweri kumpi. Eno gye ndi e Uganda mba nkumiisinga mukwano ge mazima. Kadaama yalabira ddala nti eddala kituufu ekyo kikola. N'agamba kale kannoonye ssente nkusindikire ssente okole ku bintu by'okujja naawe otandike okukola. Era nga Kadaama anoonya ssente nga zisindikira boyfriend we nga boyfriend akola ku process ez'okugenda naye Dubai batandike okukola. Boyfriend nga bamukolera ku bintu nga naye alinnyonnyonya agenda. Ekyomukisa omulungi boyfriend bw'agenda, Kadaama engeri gye yali amaze ebbanga eriwerako mu Dubai yali amanyi boyfriend we kiki kyayinza okukola nawe wayinza okutandikira kubanga ye mu Dubai yali aluddemu nga batandika bafuna kagundi nga batandika kubeera bonna kubanga Kadaama omulimu gwakola babadde bamuwa akasente nga kalungi nga si kabi nga batandika kubeera bonna. Boyfriend nga bamunoonyeza mulimu nga bagumufunira nga batandika kukola nga bakola babadde bakulungudde emyaka wagindaba egi 5 nga bali bonna egi 5 nga bali bonna 5 nga bali bonna e Dubai. Kadaama kontrakiti yaweddeko n'agamba bakama be nti mbadde njagala nsooke nzireko ke Uganda ndabe ku baffamire yange bwe mmaliriza nkomewo ndinyuwinge kontrakiti yange era balina okuddamu n'akola medical alyoka addemu akolere bakama be. Ne bamugamba tewali buzibu ne bamuwa vacation ya myezi 2. Ono boyfriend we n'amuleka e Dubai yekka. Ye Kadaama n'alinnyennyonyi n'akomawo Uganda ajje kugamba ajje alabe ku bantu be ka vacation kakamalireko ke ne Uganda.
munnange Kadaama olwalinnya ennyonyi n'akomawo Uganda n'abeera ne bazadde be babeera ka vacation ke. Omulenzi erijja lye Dubai yetandise kwegatta na buli mukazi yenna gw'asanze. Ndowooza nga muli agamba kino kikadama bulijjo kye kimulemesa okwetaaya. Yeegasse kumpi na buli muwala gw'asanze, buli gw'asanze gw'akyaza, gw'asanze gw'akyaza, gw'asanze gw'akyaza. Kumbe ekiwuka kiri e Dubai kiteevuunya ate nga kiri mu Bannayuganda. Bannayuganda bali mu Dubai eyo naye nga siriimu atambula butambuzi bw'ati. Era bw'oba nga teweegenderezza bulungi oyinza okukakkana nga gw'omu ku victim abasiriimu. Kati boyfriend mu kutambuza ennyo sikaati buli mukazi gw'asanga gwe yeegatta naye ng'agenda alwalirayo. Gino emyezi ebiri girlfriend we gy'agenzeemu e Uganda byonna bino mwabikolera. Munnange boyfriend ate zaayita mmeka? Boyfriend nga ekiwuka tekimubaka. Boyfriend bw'afuna siriimu yasirika. Teyagamba girlfriend we nti owange nabadde ngenze eyo kubaligabaliga ekiwuka ne kimbaka. Teyayogera, yasirika. Eno ye Kadaama amanyi nti omulenzi we ali munnange yamulese bweru akola, ali mu kakkalabya mirimu. Kumbe boyfriend yali abadde akola kituufu naye nga ne sikaati tagiyisa, obuwuka gwamubase. Kadaama ebbanga lye erya vacation ery'emyezi ebiri lijja liggwako. Alinnya ennyonyi kubanga return ticket yali agiyina ng'alinnya ennyonyi akola ki? Addayo e Dubai asange boyfriend we. Kati okumanya abantu bazibu nnyo. Boyfriend ono teyagambako Kadaama ono nti muganda wange ebintu byantabukako dda. Kadaama olwatuuka e Dubai ate yali alinamuko ku nnyonta ey'emyezi ebiri gy'amaze e Uganda nga teyeegatta na mulenzi we. Yatuuka beegatta bwegasi nga beekuba matooke. Nga beegatta. Mu kwegatta tegwali gumu seebiri sesatu seena. Kadaama ono ng'alina ate okugenda okukola medical then bamwongere bamuteremu gundi bakole renew mu contract ye. Kadaama ng'omuvubuka amusiga ekiwuka yetamanyi nga boyfriend we amusiga siriimu nga yetamanyi mukazi wattu. Kati olunaku lutuuka lwalina okugenda ku medical nga bakamutema nga bamugamba nnyabo medical eno ogigudde nti ate lwaki? Anti olina siriimu. Eyo gy'ova Uganda ku vacation wabadde wagenze kwegatta n'abantu oba? Ng'abagamba nze mbadde e Uganda sirina muntu yenna gwe nneegasse naye. Neekuumye omuntu gwe nneegasse naye abadde omu boyfriend wange ono nga nkomyewo e Dubai yekka. Kadaama olwagenze ku vacation yagenze okukomayo waka nga boyfriend tamulabako, nga boyfriend olwo akitegedde atidde, nga abuzeewo nga tamulabako. Ndowooza nga boyfriend akitegedde nti munnange noono akoze eki? Noono amusiize. Boyfriend n'abula naye ng'ali mu within ebitundu ebyo. Era yamaliriza n'amulaba wawaali n'amubuuza wabadde olina kigendererwa ky'okukola ekintu bwe kiti? Kati Kadaama bimusobedde. Essaawa zino eno bagenda kumutikka bamukomyewo e Uganda kubanga e Dubai tosobola kukola mu kampani y'abandi ng'olina siriimu. Era abantu abalina siriimu ababawangaala naye ne siriimu eyo e Dubai be bano abatolosi, bano banneekolera gyange, bano nkola wano nkola wali, nga tolina kampuni ekutwala egenda kukusaba mpapula za medical okukola naye nga siriimu mungi mu Dubai. Kati ye Kadaama agamba tagenda kukkiriza kuleka mulenzi ono Dubai yadde bagenda kumutikka, naye agenda kukola buli kisoboka bamutikke naye. Agenda kukola buli kisoboka bamutikke naye. Tagenda kumuleka ng'ayinaayina, amuleke ng'ayinaayina mu Dubai nga ye akomewo e Uganda atandike okubonaabona. Omulenzi nga ye ali Dubai akyeyagala bweyagazi. Kadaama ono mumuwa magezi ki?
akola atya era bw'oba ggwe oyinza kukola ki naye ng'omulenzi ono ye yamwetikkira ye yamweteramu ssente n'amutwala e Dubai ne batandika okubeera bonna nga bwe bakola era babadde babeera bonna nga buli kimu kitambula bulungi byebyo ebiri ku sayidi eyo opiniyoni yo ematalinga ku nsonga ng'eno agamba tagenda kumuleka asigala e Dubai nga yinayina ayagala babatikke bonna Kadaama ayagala babatikke babatikke babiri kale nno byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mbaagala nnyo Omukama Katonda abankuumire abankola obulungi obutagambika subscribe nga tannaba kuba nti ate otugattako osobola okuba nti ate tosubwa buli vidiyo gye mankutereddeyo kona mu kapesa ka subscribe omala kona mu kade akaddawo kajje mu personalize okateeke mu all nti bwe nteekayo vidiyo gw'osooka okugiraba mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba peace and love